بعد أحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumebaza Allah atusobozesezza okuba abalamu n'atuwa obulamu ate nga bulamu, kubanga eriyo abalamu naye nga balwadde. Kyengera kinene Allah kyakyatuwadde ekyobulamu kyetusaana okuba nga tukozesa enkozesa ey'obuvunaanyizibwa, tuleme kwejjusa nga kimaze kutuvaako. Ate Allah tumwebaza mu kyengera ky'obulamu n'atwongerako ekyongera ky'obusiraamu. Allah atakirina yatamanyi buwoomu bwakyo, naye obusiraamu buwooma, ate buwooma ng'omuntu abusomye abutegedde bukunyumira. Tusaba Allah ffenna atuwe okubutegeera era atuwe okunywerera ku busiraamu, tutuuke okufa nga ddala tuli basiraamu abannama ddala. Nabbi waffe Yaquub alayhi salatu wassalaam ekyo kye yakubiriza abaana be, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bannabbi bonna kye bakubiriza abantu baabwe, Yaquubu, Ibrahimu, Ishaqa, bonna abaana baabwe babakubiriza kubeera basiraamu, kubanga obusiraamu yeddiini yokka gy'ofuniramu emirembe ku nsi, ate yeddiini gy'ogenda okuwummuliramu ng'owummudde mu ntaana, ate yeddiini gy'ogenda okwesimbiramu ng'osinkanyani Allah. Awatali awo oba ofaafaaganiddwa. Mu kikola obusiraamu, eddiini gye twogerako obusiraamu, Nabbi sallallahu alayhi wasallam lumu yali atudde mu masjid, fa ataahu rajulun, omusajja n'amujjira, shadiidu bayaadi athiyab, ng'ayambadde engoye nga njeru nnyo, shadiidu sawaadi ash-sha'ri, nga enviiri ze nzirugavu nnyo, la yura alayhi atharu as-safari, nga talabikako nti mutambuze, ng'alinga muntu wa bulijjo. Naye basahaba bagamba wala ya'rifuhu minna ahadun, si mutambuze naye ate nga muffe tewali n'omu akola ki amumanyi. Najja wali Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaam, n'atuula entuula y'omuyizi gy'ateeka okutuulamu awali omusomesa. Jibril alayhi salatu wassalaam atuula wali maaso ga Nabbi Muhammad, entuula ey'abayizi gye batuula awali ki omusomesa. Yeriwa fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi, yatuula n'afukamira wansi, n'addira amaviivi ge n'agakoonaganya ku maviivi gani ga Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaam. Wa wadaa kaffayhi ala fakhidhayhi, n'akwata ebibatu bye. Kati hawe neddawa edda ku Jibril oba ku Nabbi? Wa wadaa kaffayhi ala fakhidhayhi, n'addira ebibatu bye n'abiteeka ku bisambi bye. Ebyani? Ebya Nabbi, ezo ziba mpisa. Muyizi okujja n'atuula n'akwata ate kumusomesawo, yakwa ebibatu bye yabiteeka ku ki? Ku bisambi bye ye yennyini. Kategerekese n'amugamba nti ya Muhammad, owange gwe Muhammad, akhbirni anil islam, kati njagala mbuulire ku busiraamu kye ki? Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaam n'amugamba nti obusiraamu, al islaamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, kukakasa nti Allah ali omu, yateekwa okusinzibwa, ebisinzibwa byonna bisinzibwa mu bukyamu, wa anna Muhammadan rasulullah, n'okakasa nti ne Nabbi Muhammad mubaka wa Allah. N'amugamba ekyokubiri, wa tuqiima as-sala, n'oyimirizaawo essala. Kyenjagaddemu nti obusiraamu buno Nabbi bwe yali abunnyonnyola, gw'ayagala okubeera mu busiraamu bukuwoomere, obusiraamu bwo bulimu kye bayita iqamatu ssala, okuyimirizaawo okusaala. Mu hadithi endala ya sahaba ayitibwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaam, buniya al-islaamu على 5
obusiraamu buno buzimbiddwa ku mpaji 5. Empaji kye kintu ekituulako ekintu ekirala, ekintu ekituulako ekintu ekirala, nga bwe kiba tekiriiwo ekintu ekyo tekikola ki, ekituula waggulu tekibaawo. Mathalan empaji z'akasolya kano bisenge, singa ebisenge tebibaawo akasolya kakola ki, kagwa. N'obusiraamu nabwo ekibuwaniridde waggulu empaji zino 5 Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ziyayogerako n'agamba nti shahada, muntu kutoola shahada. Ekyokubiri salah, kuyimirizaawo ki, salah. Ekyokusatu zaka, kutoola zaka. Ekyokuna kusiiba nga bwe tusiibye olwaleero omwezi gwa Ramadan. Ekisembayo kukola ki, kukola hijja. Ebyo 5 omuntu bw'abikola aba musiraamu. Tetutunuulira biri mu kifuba kye, era ffe bw'akola ebyo 5 tukakatibwako muwa huquuqu z'omusiraamu. Huquuqu kitegeeza rights z'omusiraamu. Omusiraamu alina rights z'alina okufuna eri musiraamu munne. Omuntu bw'akola ebyo 5 aba amaze okustahaqqa, amaze okugwana okufuna rights ezo ez'omusiraamu z'ateekwa okufuna. Nga totunuulidde mbu omusajja oyo ayinza okuba atulimba, ayinza okuba munanfuusi, ayinza okuba kasitoba nga tomanyi kiri mu mutima, bw'akola bino ebyokungulu tumugamba nti omuntu oyo muki, musiraamu. Era tukakatibwako muyisanga omusiraamu, tumutoolera salaamu, tumusaalira, tumunaaza, tumuwe zaka, emusiraamu byoteeka omukolera obimukolera. Bw'atakola ebyo 5, bw'atakola 5 tukaluubirizibwa okumuyita omuki, omusiraamu. Kakati omuntu gw'oyagala bakuyite musajja naye ku nnyambalayo oyambadde kiteeteeyi, tuli fenna, enviiri ozisibye, ettama tekuliiko ki, eddoboozi akaloboozi kalinga ka mukazi, engatto zoyambadde otaddemu kakondo, kyokka oyagala tukuyite muki? Kisoboka? Kubanga ekifaananyi ky'ofaananye kifaananyi kyaki, kya mukyala. Era naffe bwe tukuyita ekyo ky'ofaananye, nti wayambadde kakondo, taddeko ekiteeteeyi, sibye enviiri, toyinaako kiraga nti oli musajja, kati ayo omukyala wedde emirimu. Kubanga ekyo kyekifaananyi ky'okoze eki, ky'ofaananye. Nabwe kityo bw'aba oyagala ofaanana omusajja oteekwa kubanga ofaanana ng'abasajja. Abasajja bambala mpale na saati oba kanzu, n'ebirala ebifaana byo, tebasiba nviiri. Kati bw'ozisiba kati ayo mukyala wuuyo, bw'otazisiba oyo muki, musajja. N'omusiraamu bw'oba oyagala bakuyita omusiraamu oteekwa okubaako by'olabika ebikuyisa omusiraamu. Bwe bitakulabikako tonenya batakuyise, bwe bitakulabikako tonenya bakoze eki, batakuyise. Kati oyagala bakuyite kyotali. Idhan bw'oba oyagala okuyita omusiraamu kola ebintu ebyo bimeka? 5. Naye ebintu ebyo 5 twesanga nga si ffenna nti tusobola obbikola byonna. Ffenna tusobola okwogera shahada, ffenna tusobola ogyogera shahada, so gyogera Kasiru agyogera atya? Kasiru ayogera atya shahada? Mwe mubambuulira ashhadu an la ilaha illa Allah, yogera nga bwetu. Era Allah nga tannakugezesa Kasiru kusiramuka, naye nageza agati ahaseka kati Kasiru azze bage Kasiru mutoze shahada koroti. Kasiru naye ayogera shahada, naye ajja jogera mu lulimi lwaki, lw'Abakasiru. Tajja jogera mu lulimi lwaffe, mu lulimi lw'abantu aboogera, ajja jogera mu lulimi lwabwe. Nti kuba nabo balina olulimi, tufuna omuntu ategeera olulimi lwabwe ne twogera ebigambo bino nga bw'abivuunulira mu lulimi lwabwe, oli naye n'akola nga bw'alina okukola ki, okukola. Kategeerekese kakiza shahada ffenna bwe twetooloola tuyinza okwesanga tusobola okugyogera. Tayyib, awo kitegeeza atajogedde taba musiraamu. Essala ffenna tusobola ogisaala. Mbuuza mmwe, tetuli mu jjuma, ffenna tusobola okusaala? Omulwadde asaala atya? Nga yeebase. Waliwo omuntu katugeze bamusibye yenna teyenyeenya, bamusibidde mu kifo kimu, katugeze yagudde ku accident, buli kayungo konna tekasobola kwenyeenya,
ekigere bakiwanise eri bakitaddeko ekiseminti n'ekirala ekiseminti emikono ekiseminti yenna bamusibidde awo ensingo bagitaddemu ekiseminti ali mu kifo kimu eswala etuuse asaala ati alowooza ndowooze siramaga alowooza ndowooze barakallahu fik agisaazisa ebiyunga ebisigadde nga bikola ki nga bikola ng'amaaso so gisaazisa amaaso ng'ono bwaga alowooza ndowooze abeera naga kati nyimiridde ate omumwana gwe tegusobola kusoma kuba guyinza okuba guliko ebiwundu kati nsoma Al-Fatiha n'agisomera mu mutima kati njimaze ndi ku Naasi ayinza nosoma Bakara ayinza nosoma Kurani namba kuba tokoowa olowooza ndowooza kati ndi ku Bakara kati ngenze mu Nisa wahakadha almuhimu nti omuntu embeera yonna gy'abeeramu akola ki asaala ekitegeeza eyo empagi ffenna tugisobola bw'otagikola toba musiraamu empagi ey'okusatu eya zaka ffenna tusobola okuwa zaka ffenna tusobola nedda eyo y'empagi y'abaawulemu yaaba abagiinako obuki kati omuntu asobola okubeera omusiraamu nga tawa zaka olw'okuba talina busobozi era n'asigala ng'abalibwa nti muki musiraamu naye ateekwa okuba ng'agikkiriza togiwadde naye oteekwa okukkiriza nti mpagi mu mpagi zaki ez'obusiraamu kati bw'olifuna obusobozi olwo nga tugamba kati giwe bw'otagiwa tugati wali otulimba wali togikkiriza toli musiraamu kategerekesa eyo zaka y'abalondemu abatuuse mu ddaala nga basobola okuwa zaka emaali yaabwe nga Allah bwe yagisengeka empagi ey'okuna ey'okusiiba ffenna tusobola okusiiba era okugenda okwesanga ng'era mu kusiiba waliwo abakola ki abavaamu abakadde ennyo abalwadde abakyala abali mu nsonga abo bonna tebakola ki kati empagi eyo wadde baba tebagikoze naye tebagikoze lwakuba tebagyagala bagikoze lwakuba tebagisobola kati kyolesa olw'obutasobola Allah takuvunaana that's why abantu abo era basigala basiraamu wadde tebasiibye era totya bw'oba olimu abo Allah be yakkiriza okulya mu kisiibo totya kucapa kimere kyo oli mu safaari mu motoka mwenna mwemuli kyokka lusa zikuluma ate otya mbu nja kuswala bananda batya nga ndya capati gijjeeyo girye kubanga Allah yakola ki yakukkiriza wabula tofuuka kikemo bw'oba olina wosobola okwekweka wekwekemu oleme eri abantu abamu nga bw'alaba ku mmere atabuka nga obugumiikiriza bwe bwonna bubeerawo ng'emmere tennakola ki tennalabika naye kasiteerabika oleese fitna kati obantu ng'abo obutabakema tuga nti bw'oba osobodde okulyako nga ukoze eki weekwese giri nga weekwese naye si kyatteeka era teweekaluubiriza bw'oba oli mubatalina kusiiba tobamu nankenyera lumu waliwo nali ne sheekhe wange sebo darusu ze twalimu omwaka oguwedde kati twali tutambudde tugenze wala gye mwatutwala eyo naye ntuukanze olugendo nga ndaba sijja sobola kumalako kati seeka yalemeddeko ayagala kola ki ayagala kusiiba nga musiraamu Allah yatuwa chansi tulye ate nkabirira alusa ate tayagala kusiibulukuka ne tuyimirira ali obunyama bw'embuzi ne gonja kumpoomera kayi nentumya oluti seekana nga nkola ki onyimanyi ku nnyama ntabuka nemuga nti ffenna tuli mu kisiibo oli waddemu okusigala ng'osiibye aye nange sigenda genda neekweke motoka tuli mwetya mwemu naye ntumya akanyama kange ne kagonja ne kamulya naye nga nfuli omusiraamu swawu mwemukuba weekaluubiriza ki yafe oba owulira oyagala kulya gula olye baswafi ng'oli n'emirembe gyo nga teweefiiridde nayo kubanga eyakulagira okusiiba ye yakukkiriza okukola ki okulya kati lwaki oba weekaluubiriza ithan kyenjagadde mu kusiiba nti si ffenna nti tusobola okusiiba eri abatasobola naye basigala basiraamu ebbanga lye bamala nga bakkiriza nti okusiiba mpagi mu mpagi z'obusiraamu empagi esembayo ya hijja ffenna tugisobola era nayo yabalondemu ogenda okulaba ng'empagi ze tusigazza ffenna abasiraamu ze tuteekwa okukola ziri mmeka zisigadde ezo nazo zikuleme ku mpagi 5 n'empagi 2 zikuleme okutuukiriza naye naawe oyagale bakuyita omusiraamu eswala etuuka n'otagisaala ku mpagi 2 shahada wagyogera abamu tulina ku shahada z'abakitaffe tetumanyi nawe bagyogera otaata we yakuzaala musiraamu ne shahada tomanyi oba bagyogera batya era ne bagatoza omusiraamu shahada oyinza okuyita imaamu ng'olinga gwe atali muki musiraamu
n'olwekyo empaji ezebbiri zetusigazza empaji zetusigala tukola ffenna abasiraamu mpaji ya swala kyekiraga nti oli musiraamu bw'oba tosaala obusiraamu bw'abantu bakaluubirizibwa okuyita omusiraamu. Esswala eyo nkulu ate nzito, ekiraga nti esswala eyo nzito. Allah bwe yali agiraalika teyagiraalikira ku nsi, ibaada ezisigadde zonna nabbi bazimuweera ku nsi, kusiiba hijja byonna byamusangawa ku nsi. Naye bwe yatuuka ku swala Allah yamusitula bukolokolo n'amugja e Makka n'amutwala ku Masjid al-Aqsa e Falastin, n'atuuka awo n'amusitula n'amutwala paka waggulu mu ggulu, n'ayita mu erisooka mu lyokubiri paka mu lyomusanvu, ne yeeyongerayo paka Allah we yayagala akome, n'amugamba nkulaaliseeko esswala amakumi ameka? 5. Olabye obukulu bw'esswala. Ibaada zonna ezisigadde zamusangawo ku nsi, naye esswala baagimuweera waggulu special, ne bamuwa esswala 50 n'akomawo nago. Ani azisaala? Kufa ani asaala esswala 50 n'azimalayo? Esswala Allah ziyatuwa zaalyaga tuzimalayo. Abajja nasinkana Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Nabbi Musa n'amugamba nti Allah akuwadde ki? N'amugamba nti Allah ampadde esswala 50. Musa n'amugamba nti gw'ozannya buzanyi ddayo ogambe Allah akukendeerezeeko, tebagenda zisobola. Yalimba Nabbi naddayo ewa Allah. Allah n'amugamba nti kale nkusaasidde nkukendeerezaako 10, zisigadde mmeka? N'akomawo nazo. Aba akomawo nasinkana Musa. Musa n'amugamba nti aha bakuwadde mmeka? Naga nti kati nsigazza 4 alhamdulillah. Naga wapi? Ddayo. Naana tebagenda zisobola. Gendo ge Allah azisaleko. Naddayo naga nti Allah kusaba nsalireko. Allah nga kale nkusaliddeko kati zisigadde aga. N'akomawo paka we yasalako esswala ne zifuuka esswala 5. Esswala mmeka? Ng'agenda bwaddayo bwe basalako 10, bwaddayo bwe basalako 10, naddayo ne basalako 5 ezasembayo ne zisigala esswala 5. Akomawo nazo asinkana Nabbi Musa amugamba nti aha bakuwadde mmeka? Naga nti Allah ampadde kati ezi 5 alhamdulillah. Laba okumanya Nabbi Musa atumanyi, yagamba nazo tebagenda zisobola. Ddayo ewa Allah omugamba azisaleko. Yalimba ne 5 zokka ezo ze batuwa tewaliwo bazikuba mpewo. Nosaba omuntu ng'asaalako wallahi nze swala nekwatako nina esswala yange. Esswala ye swala ki? Swala ya dhuhuri. Endala tombuulira eri omusiraamu omulala nga ku swala 5 mu bulamu bwe amanyi ya wiiki juma, era juma bwetuuka obusiraamu nga butuuse egyo esswala ekoze eki. Omulala nga ye mu mwaka gwonna esswala amanyi mwezi, yidi nkulu na yidi nto, otegeera nti musiraamu akyokka ate za sunna ezetteeka tazisaala. Kakati esswala eno nzito. Musa tukanoga nti ne 5 tebajja zisobola. Nabbi naga nti ne kati istahyaitu, mpuliddemu ku nsonyi, neetazenye ewa Allah sijja kuddayo, kangende na zino mmeka? 5. Najja nazo. Allah n'amugamba nti ogenze na 5 naye ndi mugagga mu mpeera ngenda basasulangamu empeera za swala 10 bw'osaaleemu nga Allah akubisaamu emirundi 10 ng'ofuna 10. Bw'osaala 5 ne ziggwayo ng'ofuna empeera 10. Nabwe kityo bw'oleka esswala emu tebajja kukubanja emu. Nga bw'osasulwa 10 ne mu kubanja bajja kukubanja mmeka? Gwe bw'oleka fajiri emu teweewaana mbu nze Allah kasa Allah manja fajiri emu yokka. Ojja tuukewa Allah nga gate fajiri 10 ziriwa. Allah naleka emu, ate emu yali ekubisibwamu emirundi emeka? Enjagala 10 ziriwa. N'olwekyo esswala eno mu bunene bwayo Nabbi bwakomawo nayo sallallahu alayhi wasallam, bwakomawo nayo yatuuka okugamba ekigambo n'agamba nti wa innaha, esswala eno gye mulaba, lakabiratun, nene nzito ekaluba, illa ala alkhashiina, okujjako ebeera ŋŋonvu eri abo abantu abatya Allah bokka esswala begondera.
yasobola okuleka omulimu gwe ng'awulidde Allahu akbar naga nti bakasitoma mulindeko kanzije. Waliwo omusajja omu Allah amusaasire yali webugerere eyo yali avuga taxi y'omu ku basajja abasooka okuvuga taxi mu Bugerere, naye mu bitendo bye bamutendako nabyo ng'atikka taxi naye ng'oluwulira azaani bw'oba oli ku bwangu gifulume, nga bw'awulira azaani ng'agipaakinga munindeko kanzije. N'agenda n'amala okusaala nga basaabaze mutudde. Bw'oba oli ku bwangu kola ki? Genda ajja kufuna omulala. Obuwangazi bwe bwonna nga bw'atyo bwakola. Naye abantu abafaanana bwe batyo ku mulembe gwaffe batono. Omuntu masjidi emubeera wano ng'edduuka liri awo n'awulira azaani Allahu akbar, njagenda insha Allah nga muadhdhinu akimye esswala. Ne bakimye esswala nagati imaamu yakatandika, oyo imaamu awanvuya, njagenda kulaka ey'okubiri. Agenda okwejjuukiriza nga imaamu ali ku tahiyaatu naye kasita obudde bw'esswala bukyaliko nja kusaalako eyange. Naye nga masjidi emuli ku bbali. N'olwekyo esswala eno nzito yeetaaga obugumiikiriza, naye nga tosobola kumanya valu yaayo na kugumiikiriza kuyo illa ala al-khashi'in, okujjako ng'otya Allah. Ate tosobola kutya Allah okutuusa ng'osomye nga Allah bwe yagamba innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, abatya Allah beebo bokka abasomye ne bategeera obusiraamu. Bw'onaaba tosomye tojja kuvaluwinga swala, tojja kutegeera qiima yaayo. Kyensembyayo ku swala mu valu yaayo gwe mulimu Allah gwagenda okusooka okutubalako ku lunaku lw'enkomerero nga tannatunula mu mirimu emirala gyonna gye tukola. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamah as-salah. Allah kyagenda okusooka okubala ku bantu ku lunaku lw'enkomerero swala. Bwe naatereera Allah ajja kukkiriza ebirala, bwe naagaana ebirala Allah tajja kukola ki? Tajja kubikkiriza. Kati olaba bw'ozannyira mu kintu ekigenda okukuleetera okuwona ng'oluusi ne zaka gye wawa yalimu ebituli, suyaamu yalimu ebituli, kati ate ne swala Allah gisange ng'erimu ki? Ebituli. N'olwekyo bwe tuba tusaala twegendereze ku swala yaffe eno tugisaale nga nnungi, nga tugisaala nga Allah bwe yagiragira, esobole okubeera ng'etufuukira ensonga ey'okuwona ku lunaku lwaki? Olw'enkomerero. Eswala ngazi tetusobola gimalayo ku lunaku lumu, naye njagala kufunzaamu esswala eno mu ddakiika z'ensigazza zino 3 insha Allah. Njogereko ku swala ebitonotono. Esswala ekolebwa ebintu 6. Ekolebwa ebintu bimeka? 6. Kasoba ng'obimanyi esswala yonna ogimanyi. Bw'oba tobimanyi esswala tokola ki? Ekisooka esswala erina kye bayita ashuruutu, obulombolombo. Esswala erina obulombolombo nga bwe buba bubaddewo esswala ejja kutuuka, bwe buba tebubaddeewo esswala tekola ki? Bwe bayita oba obukwakkulizo oba obulombolombo, nga bwe buba bwe buli esswala etuuka, ogisaala n'eba ntuufu. Bwe buba tebuliiwo esswala eba ki? Eba nfu era tekkirizibwa. Tayyib, ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, esswala ekolebwa empaji kye bayita arkaanu ssala. Empaji zaki? Z'esswala. Empaji bw'ebulawo esswala nfu, bw'ebeerawo esswala esobola okubeera ki? Entuufu. Ekyokusatu, esswala ekolebwa kye bayita waajibaatu ssala, ebyetteeka muyo. Ebyetteeka muyo nga byatteeka biteeka okubaamu. Bwe biba tebiriimu esswala nfu, bwe bibeeramu esswala ejja kuba ntuufu. Ekyokuna, esswala ekolebwa sunanu ssala, ebiwunda esswala oba bye twakazaako ebyakyeyagalire. Omuntu ekintu kyakola nga bw'akikola afuna empeera, bw'akireka tafuna ki? Tafuna musango. Ekyokutaano, esswala ekolebwa kye bayita mubtilaatu ssala, oteekwa okuba ng'omanyi ebigyonoona, ebyonoona esswala. Kuba bw'oba tobimanyi oli mwangu wa kubikola, esswala yo neekola ki? Neefa. Ekisembayo makruhaatu ssala, ebitamwa okukolebwa mu sswala nga tebigitta naye bitamwa omuntu okuba ng'akola ki? Ng'abikoze mu sswala ye. Ebyo 6 bw'oba obimanyi byonna, esswala yonna okola ki? Ogimanyi. Bw'oba tobimanyi,
manyo kyasaala eswala ng'oli mwangu wakukola nsobi mu swalayo, eswalayo nebeera nfu. Mu bufunze ennyo bye ŋŋenda okukoonako insha Allah, buli muntu funa bw'obifundiza ojja kufuna engeri gy'obigaziyaamu ng'ogenze eri baseeka n'obudde nga bugazi, kuba eswala tosobola giyigira mu lunaku lutya lumu. Naye gino ze key points, ensonga enkulu mu swala z'oteekwa okumanya. Mu bintu bino 6 waliwo ebintu 4 nga byoyagala toyagala oteekwa okuba nga obimanyi. Mu 6 byenjogedde mulimu ebintu bimeka? 4 ng'oyagala toyagala, bw'oba oli musiraamu asaala oteekwa okuba nga obimanyi. Ebibiri bw'oba obimanyi kirungi, bw'oba tobimanyi eswala ye yasigala ntuufu. Ekisookera ddala ky'oteekwa okumanya bwe bulombolombo bw'eswala, obwo oteekwa okuba nga obumanyi, kuba bw'oba tobumanyi oli mwangu wa kusaala swala ng'eswala nfu. Empagi z'eswala, ebyetteeka mu swala n'ebyonoona eswala, ebyo bino oteekwa okuba nga byonna obimanyi nga bitambulira wano. Kitegeeza nga bw'onaakolako kimu ojja kumanya nti kati nkoze kino kye nnina okukola. Kategeerekese. Katusooke ne shuruutu swala, obulombolombo bw'eswala. Obulombolombo bw'eswala abamanyi babufunzafunza ne bagamba buli 9. Buli bumeka? 9. Kansooke mbwogere kuba oluusi ebiseera ebimu obudde bunkwata ne sibumalaayo. Kambwogere bwogezi nga ziyemu obutonotono bwe naabanga ziyizza. Akasooka omusaaze, akalombolombo akasooka al-Islaamu, oteekwa okuba nga oli musiraamu. Akokubiri al-aqlu, ng'amagezi gakola ki? Ng'otegeera bulungi, amagezi weegali. Akokusatu at-tamyiizu, ng'oyawula wakati w'ekibi n'ekiki n'ekirungi, osobola okwawula wakati w'ekikugasa n'ekitakugasa. Akokusatu at-taharatu minan najaasa, akakusatu kakuna. At-taharatu minan najaasa, oteekwa okuba nga oli mutukuvu, nga ku mubiri gwo tekuli najisi, ne ku lugoye lwo nga tekuli najisi, ne mu kifo ogenda osaalira nga tewaliwo najisi. Obwo bumeka? Akokutaano at-taharatu min al-hadathi, oteekwa okuba nga tolina kizuusi. Ekizuusi kyekiriwa? Ekinene kyekyo ekikakasako okunaaba. Buli kikakasako okunaaba kyekizuusi ekinene. Ekitono kyekyo ekikakasako okufuna wuzu. Kati oteekwa okuba nga oli mutukuvu okuva eri ebizuusi ebyo ebimeka? Ebibiri. Akokutaano. Ak'omukaaga sitrul awra, oteekwa okuba nga obisse obwereere bwo bwonna, buli kye bayita obwereere ng'okibisse. Ak'omusanvu kamunana istiqbalul qibla, oteekwa okuba nga otunudde mu qibla. Akasembayo an-niyya, oteekwa okusaala eswala ng'oyina kye? Obwo bwe bulombolombo bw'eswala. Katubuddemu yeddiini kuba kikwe tutambulira. Toziyinza kusaala okujjako ng'ebyo obimanyi. Oteekwa okuba nga oli musiraamu, otegeera, oyawula wakati w'ekibi n'ekirungi, oli mutukuvu okuva eri ennajisi, oli mutukuvu okuva eri ebizuusa ebibiri. Naleseyo akakokkulizo. Dukhulul waqti, oteekwa okusaala eswala ng'ebiseera bikoze eki? Biyingidde. Oteekwa okubika obwereere bwo bwonna, oteekwa otunula mu kibula, oteekwa okuba n'enniya. Ani asobola obutuddiramu? Bulombolombo bw'eswala. Kale bwonna oyinza obutabumalaayo, mbuulirayo busatu. Akasooka, mukadde waffe, oteekwa okuba nga oli musiraamu. Akokubiri, kale haji, oteekwa okuba nga olina amagezi. Akokusatu, oteekwa okubika obwereere. Akokuna, oteekwa okuba n'enniya. Akokutaano, oteekwa otunula mu qibla. Ak'omukaaga, oteekwa okuba omuyonjo nga toyiiko najisi. Ak'omusanvu, abakyala tebaasomye. Seeka, oyawula ekirungi n'ekibi. Ak'omunaana, obudde buteekwa okuba nga buyingidde. Akasembayo, ak'omwenda kalekedde. Ako bakoogedde. Niya bajoogedde. Eri akabulayo kamu.
kuba omutukuvu okuva eri ekiki ekizuusi. Ebyo oteekwa okuba nga obimanyi nga tonnasaala. Olw'okuba obudde bufunda na bino kambimenye bumenya tujja gaziyamuko mu maaso insha Allah. Naye kati njagala abasiraamu ebyo bye bateekwa okumanya irimu esooka buli musiraamu gy'ateekwa okukola ki okumanya. Kuba bw'onaasaala esswala ng'ebyo tobimanye swala nfu ate tetukyagenda mu kibiina kusomera mu kibiina kuba kati tubiyimbisa abaana baffe shuruutu swala ne muyimba ne muddamu nefe abakulu mbayimbiseemu wano tulabe batemwetamu. Yimba ogusooka ogwokubiri gwe musiraamu ddamu yogera nnyo situla eddoboozi katuula. Njagala omusiraamu yazze tumanyiira katuve wano. Bw'omala okumanya omulombolombo w'esswala waliwo kye bayita arkaanu swala, empaji z'esswala. Empaji z'esswala kikulu omuntu okuzimanya kubanga bw'oleka empaji mu sswala ng'ogenderedde esswala eba nfu. Ate bw'oleka empaji mu sswala nga weerabidde oteekwa okuddayo ogikime. Ntegerekese togenda bugenzi. Era sujudu sahawi teziba mpaji nti bwe nagireka nja kuleetawo sujudu sahawi biggwe. Bw'oleka empaji oteekwa okuddayo mu kifo wagirekedde ogikole ki ogikime olyoka ogende mu maaso. Kati bw'oba tomanyi empaji olaba bw'ogenda ogireka osaale esswala nga nfu. Bw'otaddayo kugikima esswala yeba ki ne bw'oba ogyerabidde. Empaji z'esswala ziri 14. Ziri mmeka? Okwogera omuwendo guno ngwogera kikuyambeko okuzikwata. Bwe nzibala bwe nti nina gye ndeseeyo. Ne Nabbi yakikozesanga n'abagamba buniya al islaamu ala 5 n'abawulira omuwendo. Ayatul munafiqi 3 n'ababulira omuki. Tusobola okubeera nga bikuyambako bikwata. Kati ne wana abamanyi babufunzafunza ne bakugwa ennamba osobola obikwata. Empaji z'esswala ziri 14. Ngenda menye obudde tebusobozesa kubirambulula. Esooka alqiyamu ma'al qudra. Empaji esooka oteekwa okuyimirira bw'oba olina obusobozi obukola ki obuyimirira. Bw'otayimirira esswala yo n'ogisaala ng'otudde ng'olina obusobozi obuyimirira esswala eba nfu. Saate bw'oba tolina busobozi buyimirira okkirizibwa okusaala mu mbeera gy'okola ki gy'olimu. Oyinza okuba oli mulwadde nga bw'onaayimirira kamunguluza ajja kukuba okkirizibwa okusaala ng'otudde. Kale oyinza okuba n'okutuula tosobola okkirizibwa okusaala ng'okoze eki nga weebase. Awo twogedde ku mulwadde. Oyinza okuba oli mulamu naye ng'ekifo muwoli tosobola kuyimiriramu. Nga kifo ki? Bakusibye mu kaduukulu kyokka akaduukulu mwe bakusibye tosobola kukola ki kuyimirira. Esswala etuuse olinde omumale gamba afande jangu nzigulire ngende nsaale. Wooli woosaalira. Bwe baba bakusibye ng'ositamye okuyimirirako kwe kusitama. Bwe bakusibye otudde okuyimirirako kwe kukola ki kwe kutuula. Oba oyinza okuba oli mu mmotoka fajiri walinnya emmotoka ku ssaawa 10 kyokka fajiri gy'ogenda okutuuka ogenda tuuka obudde fajiri bukoze eki buweddeko olina okusaala. Osaalira mu mmotoka ogenda yimirira osaalira mu kifo kyo ng'otudde ng'okajjadde. Allahu akbar Allahu akbar. Toyimirira kuba bw'onaayimirira dereva ajja kulinnya ku kyawakati okuba omutwe ku bobu. Kati saala ng'okoze eki. Idhan tugambye empaji esooka alqiyamu ma'a alqudra oteekwa okuyimirira bw'oba olina obusobozi obukola ki. Eyo empaji eri mu swala ez'etteeka naye eza sunna ezaki eza sunna okkirizibwa okusooka okusaala ng'otudde n'osoma al-Fatiha n'osoma n'essuula endala ng'otudde wansi. Bw'omaliriza essuula zonna ng'oyagala ogenda ku maviivi n'olyoka oyimuka n'okola ki n'ogenda ku maviivi. Ngambye mu swala ezaki eza sunna naye ez'etteeka oteekwa kusaala nga okoze eki ng'oyimiridde. Empaji esooka kuyimirira.
empaji eyokubiri takbiratul ihrami oteekwa okuleeta takibira eyingira mu swala egamba nti Allahu akbar. Okumanya esswala eno tulina kugisaala nga nabbi bwe yagisomesa. Obugambo obuwooma bungi obwogera ku Allah. Temulabaka la hawla wala quwwata illa billah. Tekanyuma. Ate ashhadu an la ilaha illa Allah. Si kalungi. Ate subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Naye n'ogeza ogitandise esswala. Ngati empeera ze nabbi yatugamba kalimatani ebigambo bibiri habibatani byagalwa nnyo ila arrahmani eyani eri Allah thaqilatani bizitowa nnyo ala almizani oba fil mizani ku mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi ala. Olaba ng'empeera nnyingi eziri ku bigambo ebyo naye bireeto biguzeewo esswala olaba obeswala enaatuuka nogasa istawu ne bastawa bonna ne basimba layini bulungi. Kakati gwe wanongo wanika emikono n'ogamba otya subhanallahi wa bihamdihi. Eswala mugiyingira era mwena muga musiraamu alayika ayina ekikyamu mu mujjeeyo. Kyekibaganya okuyingira mu swala ng'atayogedde ebigambo bya Luwarabu na tasbihi namba, kubanga ayogedde ebigambo ebirungi mu kifo ekiki. Eswala zaffe abamu ze tusaala twogera ebigambo ebirungi mu kifo ekikyamu. Naddala ku nkomerero y'eswala Allah. Awo buli omu ayiyawo byayagadde nga tulinga abagamba nti nabbi yabyerabira okola ki? Ebyo yabyerabira bitusomesa ne ku ntandikwa y'eswala era nawo ne twogerawo bye twagadde nga tulinga abagamba nti yabyerabira bitusomesa. Idhan empaji gye njogerako takbiratul ihram, oteekwa okuleeta takbiratul ihram. Ensobi esinga kubeera ku bantu abajja nga imaamu asaala ayina ekiyungo kyaliko, gwe nojja ng'oyagala mweyungako mu kifo ky'okusooka oleeta takbiratul ihram n'oleeta takbira etya emu ekutwala ku kiyungo Allahu akbar n'ogenda ku rukuu nga tosoose kuleeta ya wano, oba tonnayingira mu swala mu kigambo ekisinga okuba ekituufu paka ng'olese takbira kuyingiza mu swala Allahu akbar n'otebenkera Allahu akbar n'ogenda ku kiyungo kwe bakola ki? Tofaayo imaamu ne bwakuleka kati mpapa era kegenda kumpitako. Kyonaasanga kyoba okola ki? Kyoba osaala, togenda funa musango. Era osobola n'okutuuka mu swala nga imaamu ali ku rukuu ng'ozze wakafuna wuzu, emikono tonnagijjayo, essimu tonnaziggyako, nojja n'oyimirira mu layini. Tojjaamu tovungulula mikono ng'omaze kuyingira mu swala Allahu akbar n'otandika okugyayo emikono. Yimirira mu layini bulungi nga imaamu ali ku rukuu, oba avaayo aveeyo, wonaamusanga gyayo emikono gyo, gyayo essimu gijjeeko, leeta nniya oyingire mu swala. Oba omusanga agenze ku sujuudu byosangako byoba okola ki? Byoba osaala. Eyo empaji ey'okubiri. Empaji ey'okusatu qiraatul fatiha, oteekwa okusoma al-fatiha mu swala. Singa osobya mu al-fatiha kebeere ennyukuta etya? N'osobya mu al-fatiha eswala eba nfu nga bw'osobya mu mpaji z'eswala ezisigadde. Bw'osobya mu al-fatiha n'osoma amakulu agakyusa n'osoma ekigambo nga kikyusa amakulu, eswala eba ki? Nfu. Ozanyira mbira ne tozanyira mu al-fatiha. Era basiraamu mbakubiriza, Kulaani yonna eyinza okugaana naye al-fatiha tegaananga. Weefubeko olabe nga al-fatiha yo gisoma mu butuufu, newe kuba kwekakka olulimi nga lwakona gamba seeka lugolole, lemera ku ghayril maghdubi gaseeka nkyogedde bulungi, muve ku ghayril magazubi. Musome ebigambo ebituufu bya al-fatiha kubanga eyo mpaji mu mpaji zaki ez'eswala. Omuntu bw'atagisoma n'asaala eswala nga tagisomye, eswala eba nfu. Kyova olaba abantu abamu batya n'okusaala eswala y'olwatu olw'okuba al-fatiha tekola ki? Bwe ziba za kyama buli omu yeesunga okuba imaamu, era zuhuri wano nga yatuuse oba ne bayimaamu bangi olwondako bw'oyagadde. Musiraamu tusaaze ogenda olaba basatu be bavaayo, naye magalibi etuuke ey'olwatu ani atusaaza? Ono ali wano amagamaga abanga ye atali musiraamu.
kubanga swala yaki eriyo abantu nga bati era musaleke eswala mu maaso g'abawalimu nga babawulira nga muzisoma musome ebigambo nga bivaayo muleme kusaala swala ya kikwate ya kinyumo wa hakadha. Empaji eyokusatu qira'atul fatiha. Empaji eyokuna arrukuu oteekwa okugenda ku maviivi ate n'otebenkera kugo. Amaviivi bwe tuba tugagendako omugongo gwaffe guteekwa okuba nga gwegorodde buki gwegorodde bulungi. Bwe guteegolola rukuu eyo tetuuka nga n'omutwe tegutunudde mu bigere byaffe ng'abalingiza, wabula ng'amaaso gatunudde mu kifo we tuvunnama ate nga tegweyimusizza ng'ekkonkome. Okugenda ku maviivi bw'otagenda yeyo empaji oba ogimenye. Empaji ey'okutaano arrafu okuvaayo n'oyimirira bulungi. Waliwo esswala ey'abantu abatamanyi busiraamu gye basaala nti okuboogera ku muzindaalo naye bajja kwetegeera. Bwe bava ku maviivi ne bakomawo waggulu eno okuyimirira tamalaawo wadde obutikitiki obuwera obusatu. Oluba okugamba samia Allahu liman hamida Allahu akbar nga nedduwa takoze eki tagisomye. Bw'ova ku maviivi oteekwa okukomawo n'oyimirira ne wenkanankana bulungi. Emikono ne gidda we gyabadde wa wali ng'oyimiridde ku kifuba era we girina okudda. Kati eyo nayo mpaji ey'okuddamu n'oyimirira. Empaji ey'omukaaga assujuudu okugenda ku sujuudu n'ovunnama. Bwe tuba tuvunnama tuvunnamira ku biyungo 7. Ekisooka ekyenyi, ku kyenyi nga kwe kulina ki n'ennyindo. Ne bw'oba wovunnamira ku busubi oteeka oteekawo ennyindo. Ne wabaawo ebitaba ennyindo eteeka okwonawa. Bw'ovunnama n'otakoonesaawo ennyindo eno wansi sujuudu ye eba ya kitundu. Ekiyungo ekyokubiri bye bibatu byaffe bino ebibiri. Obuzibu butera okubeera ku bayimaamu bwe baba basaaza. Omuzindaalo guno taguta naddala gino egy'okukwata obukwasi. Bw'agenda ku sujuudu ateekawo buteesi bw'ati. Kati kino kibatu kye ntaddewo bwe nkola bwe nti ntaddewo kisekeseke nzinze kikonde. Nabbi yagamba kuteekawo bibatu bimeka? Omuzindaalo guteeke ebbali oteekewo ebibatu byo bulungi olyoke otandike edduwaazo. Ekiyungo ekyo ebibatu bibiri ebyo bisatu. Ekyenyi kimu, ebibatu bibiri bisatu. Kaakati ozzaako amaviivi gaffe ameka? 2 gateekwa okkoona wansi. Bye biyungo 5. 7 bwe bugere buno obusembayo obwa wansi bwa atrafu alqadamain. Obugere obwo nawo buteekwa okuba nga bukonye wansi. Bw'osaala ng'ositusizza ebigere mu bbanga ng'oli ku sujuudu n'obisitusa mu bbanga oba n'ositusaako ekimu, sujuudu eba ya kiki? Ya kitundu era esobola okuba nga esswala yeeyonooneka olw'okusitula ebigere ebyo. Idhan eyo y'empaji ey'omukaaga okugenda ku sujuudu. Empaji ey'omusanvu okuvaayo ku sujuudu arrafu mina sujuudi n'ovaayo n'otuulamu wakati awo lwe bayita arrafu mina sujuudi okuvaayo eyo nayo mpaji. Empaji ey'omunaana aljalsatu bayina sajidataini okutuulamu awo ng'ovudde ku sujuudu n'otuula bulungi n'otebenkera. Eyo nayo mpaji ya 8. Ey'omwenda at-tamaninatu okutebenkera ku biyungo ebyo byonna bye twogedde nga tobikoonako bukoonyi. Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar. Wabula nga buli kiyungo kitebenkerako. Nabbi batuuka sahaba yali Anas bin Malik yasazaamu basahaba banne n'abasazaamu esswala ng'eya Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Naye nga bw'atuuka ku kiyungo nga gwagoberere yanyumya hadisi yaga nti nga mbala emirundi gyensoma ebigambo subhanallahi subhana rabbi al-azim subhana rabbi al-azim. Yagamba ng'osobola okubala emirundi 10 nga tannava ku kiyungo. Ffe wano tubala emeka? Era twagikwata eringa yesunna yokka 3. Allahu akbar. Kasita gigwayo 3 bw'oyongerako ogwokuna obanga akoze bid'a. Sahaba yaga nti twabalanga emirundi 10 nga tannavaayo ate nga tebasoma bino byaffe subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbi al-a'la
subhana rabbi al-a'la emirundi 10 ezo zibe dakikanga mmekanga oli awo dakikanga emu babiri ng'oli ku kiyungu otebenkedde bulungi ate bw'ovaayo era n'oyogera ebigambo nga topapa rabbi ighfirli warhamni wahdini nga bwe bigenda idhan okutebenkera ku kiyungu mpaji mu mpaji z'eswala bw'otatebenkera eswala yebaki ebanfu omusajja omu yayingiranga nabbi Muhammad ali masjid fajaa najja n'asaala wali eswala yebbali ng'asaala eswala eya speed bwe yamaliriza okusaala najja n'agamba nabbi assalamu alayka ya rasulallah assalamu alaykum ya rasulallah n'amutolera salamu nabbi n'amugamba nti wa alaykum assalam irji' fasalli fa innaka lam tusalli dayo saale kuba tonnakola ki eri gye yasadde abadde akola ki ye abadde alowooza asaala naye Allah teyagibaze afaanana atakoze ekye kati bw'osaala eswala ng'opapiriza eswalayo Allah tagikkiriza nga terimu kutebenkera eky'ekkumi attartiibu oteekwa okulinaanyisa ebiyungo by'eswala empaji z'eswala oteekwa zirinaanyisa so si kusooka esembayo ate nozzaako ekola ki esooka ey'ekkumi n'emu attashahhudu al-akhiir tahiyaatu esembayo mu swala eyo mpaji attahiyaatu lillahi wassalawaatu ebigambo ebyo mpaji paka ku kigambo ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ayo ebyo byokka ebyo ebigambo mpaji mu mpaji z'eswala tulifenna bw'omala ebigambo ebyo waliwo era empaji eddako ku bigambo ebyo